amawulire agaliwo kati basseba ne bannyabo agongedde okulabika nga gasaasaana wano munda mu ggwanga erya Uganda geg'okubanga mwana mulenzi gw'omanyi obulungi ate nange gwe mmanyi obulungi mukwano gw'abangi omwagala w'abangi Eddy Asimattuse oba gw'omanyi nga Eddy Kenzo afunye akabenje. Ngambye Eddy Kenzo gw'omanyi obulungi afunye akabenje enkya y'olwaleero ku luguudo lw'e Masaka. Mu kunoonyereza okw'ekikugu kwe twongedde okulabika nga tukukolera weewaawo gw'atuuliriza yonna gy'osinzidde, njagala okutegeezaako engeri akabenje kano gye kasobodde okulabika nga kagenda mu maaso n'okubaawo yonna gy'osinzidde. Kati ono abadde adda eri mu bitundu by'e Masaka kubanga olina kitegeera mwana mulenzi ono munnamasaka n'olwekyo gye yazaalibwa. Kakati waba abadde agendayo oyinza obutavaayo n'otabuuza kibuuzo nti abadde akimayo ki, oba oli awo ebivulu tebikyagenda mu maaso okukola, osobola okukitegeera nti abadde agenda waabwe Masaka. Olw'enkuba ekedde okulabika nga etonnya ebadde etali y'amaanyi nnyo naye ng'ebadde egezaako okutonnyerera, bassebo ne bannyabo ereese oluguudo luno okuba nga luseerera. Wano wakati mu luguudo okugezaako okuseerera, ono emmotoka gy'abaddemu bwetyo ku sipiidi kwebadde eddukira mu kugezaako okusiba oba mu kugezaako okukendeeza mu sipiidi, njagala okutegeeza eneremereddwa okulabika nga esiba. Bwetyo emipiira giseeredde ne giyitako obuyisi era bassebo ne bannyabo okukkakkana ng'eno egudde mu luwonko. Mmwe abamanyi bulungi Masaka Road, njagala nkuwe direction entuufu akabenje kano we kasobodde okulabika nga kabeera. W'otuuka mu kitundu ky'Emaya, abamanyi Emaya mumanyiwo bulungi, waliwo kibampu ekyo ekinene ekirinaanye Starbex petrol station. Katono ndagirira gwe munnamasaka oba gwe akwata oluguudo lw'e Masaka lumanyi. Bw'atyo bw'amaze okulabika nga abuuka kibampu ekyo oba bamu kyemuyita kihampu, emmotoka eremeredde okulabika nga esiba olw'okuseererako oluguudo kwe nkutegeezezza okuvudde ku nkuba. Nerabika nga edduka mu luguudo wakati, ekintu ekibadde eky'obulabe kubanga wabaddewo ebidduka ebirala ebiva mu maaso. Wakati mu kugezaako okutaasa ebidduka ebirala ebibadde bijja mu maaso kubanga emmotoka ebadde etuuse mu luguudo wakati, nga kitegeeza kyangu nnyo okwetomera n'abamuva mu maaso, bwe waawo kyangu nnyo okutomera n'abamuva emabega. Wano abadde agezaako okuba abadde omugoba w'emmotoka eno kwe kusalawo n'agiwugula okutaasa abalala, bassebo ne bannyabo n'agikuba mu luwonko ne yeefuula. Bino bibaddewo makya ga olunaku lwaleero. Leero katikati olunaku olwokuna, era nga bassebo ne bannyabo amawulire amalungi galaga nga abantu abasatu n'ogattako Eddy Kenzo be bantu bana Mungu abasaasidde bonna bavuddemu nga balamu, tebaliiko kamogo. Wakati mu kugezaako okunoonyaako ku mwana mulenzi Eddy Asimattuse, ono ategeeza nti yeebaza Katonda kubanga abantu bangi abavuddeyo ne balabika ate oba oliawo nga bafiira ku luguudo luno olw'e Masaka. N'olwekyo ye agamba nti kino Katonda kyamuwadde busobola okugamba bujulizi bw'amaanyi
wakati okumuyamba n'ataasa obulamu bwe kubanga abantu bangi abavuddeyo ne bafiira ku luguudo luno olw'e Masaka. Osobola okujjukirayo bulungi era omu ku bantu abayimbi Nakinku gw'omanyinga Amani Basudde, ono naye yavaayo n'alabika nga bassebo ne bannyabo afuna akabenje ku luguudo luno olw'e Masaka. Amani Basudde omuyimbi yali Nakinku naye butereevu yali agendako Masaka wakati nga yakamala okugula emmotoka ye kapyata. Oba oliawo agende alabe ku bakadde be basobole okujaguza ate bassebo ne bannyabo kapyata gye yeegulira n'ennusu ye. Oba oliawo teyasobola kulabika nga atuuka e Masaka era baatuusa mulamu. Kati mwana mulenzi Eddy Kenzo okuvaayo n'awona akabenje kano ku Masaka Road gy'omanyi ey'akattiro eriko ebimotoka ebinene, bassebo ne bannyabo tusobola okufukamira ne twebaza Katonda. Oba oliawo atusobozesezza obutatuuka ku mawulire gatali malungi agandibadde gaddirira. Twongedde okutegeera nti bano benkugambyeko Eddy Kenzo ne banne abasatu abalala baddusiddwa mu malwaliro oba mu health facilities ez'enjawulo ze tujja okutegeeza wakati nga twongedde okufuna obukugu ku nsonga eno bassebo ne bannyabo era nga bagezaako okukola ekisoboka kyonna okulabika nga obulamu bwabwe babutereeza bulungi. Naye nga bano tebafunye bisago by'amaanyi oba oliawo bitiisa, n'olwekyo osobolya ddala okuvaayo mu butereevu n'oyongera okubasindikira essaala ate oba oliawo obuvune bwe bafunyeefunyeemu obw'engeri ez'enjawulo busobola okulabika nga bukendeera. Ge mawulire agaliwo genjagadde nkulombojjeze oyongere okulabika nga ogategeera ewaawo ng'ogagoberera. Watanaba kulabika nga osubscribinga nyongera okwegayirira omukwano kikole kubanga ffe tukutuusaako ensonga ez'omuzinzi ewaawo nga woozeetaaga. Subscribinga, commentinga mu comment section ate nyigaawo mu kalike olayikinge emboozi eno bwetutyo naffe kitusobozese okwongera okufuna amaanyi agakuweereza ensonga ez'omuzinzi. Weekumire Kampala Media TV nkugamba nti toseeseetuka, sigala nga otugoberera yonna. Are you all my personal dreams?